Nobody Vince va Chameleone. Nobody Vince va Chameleone. Nchiddamu ogusemba. Nobody va Chameleone. Wetwogerera saawa zineno Tambula Emirundi Junior kyakoze Alien Skin wamu n'omukulu Nobody Events ebino byo abisesa bikabya nokabya Dr. Jose Chameleone step depression gyaliko enkugambye takyasobola kubeera nga atambula mu bantu. Video eno nga nkugambye tugiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagendayo mbadde nsaba musoke mujimpereka like ebirengeso tambula tukireo bona abanjigende kumanya kweno information ddala bona abali kusaidia Tambula Emirundi Junior ne Dr. Jose Chameleone wamu n'abo abali kusaidia Alien Skin. Onako lwaliro nga nkugambye Tambula Emirundi Junior akoze live n'alabula omukulu Nobody Events nabugamba ntino sente Alien Skin zali mukuwa okubeera ngo bino n'erinnya lya Dr. Jose Chameleone. Ndo Dr. Jose Chameleone gwoliko yakakolera yakayimbira emyaka egiwerako ddala 26 kati bwe oyagala mutanishinga erinnya lye just lwa kintu kitono nnyo just mu mwezi gumu wallahi bajja kubuzaawo. Eno video njagala tugiwa obudde owulirize Tambula Emirundi Junior bujja yogera bya kisiru naye wano akubye points ez'amaanyi. Gwatana subscribing kubanga olunaku lw'ejjo n'abaleetedde video ya Dr. Jose Chameleone ebyaddala nga amaziga gamuyitamu ku nsonga z'omukulu amanyikiddwa nga Robert Events ebyaddala byamukabiza amaziga. Tugirabe tumale tweyongere. Gwatana subscribing awe gati ku mukutu gwaffe guno. Nobody Events va Chameleone. Nobody Events va Chameleone. Nchiddamu ogusemba. Nobody va Chameleone. Chameleone muleke naye osusse okuvuma omusajja oyo. Nobody, it's becoming too much and you're too personal. Ovuma Chameleone every day kisusse Nobody. Omusajja muleke omustumwogereko omulundi gumukola ebirala naye buli kiseera obeera ovuma Chameleone Nobody. Chameleone ne bwe yatuuse okuvaayo yes tukiriza Chameleone alina ensobi ze naye waliwo ekisukka guys. Nobody Chameleone tojja mmusobola. Mwabaleetera abantu okukola ensobi nga mwaba batankuula. Oba Chameleone alina olutalo ne Alien Skin. It's not your war to fight. Sigwe mwogezi wa Alien. Bali bayimbi n'abayimbi bajja bimala. Ndabo n'abayina abanene mu government. Alien Skin alina ababe ne Kamili. Muve mu ntalo z'abayimbi. Nobody nonyo omulimo okole. Tuchekinga mu bulamu. Nobody bakwata nga abakwata enkoko. Ne bakutwala ku CPS ne bakwambula engoye ne bakwambula engatto. Nobody toyina kyoli va Chameleone. Sajja ojja mufunamu obuzibu. Va Chameleone. Musajja muleke. Negwe novuma Chameleone Monday to Monday. You lose the point. Mu bizibu bya Alien Skin Chameleone talimu. Chameleone si yagamba Alien Skin yakuba abantu. Mulekerawo okukola ebikolobero byammwe ne mutandika biteeka ku balala. Alien Skin ayina okukyusa embeera ze. That is a fact. Era buli omu kyamugamba ne Kenzo kyeyamugamba ne Bebekulu kyamugamba Alien Skin ayina okukyusa embeera ze teryamuwalana. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Tobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Robert promoter. Simayi why you have a problem with me. Simayi lwaki olina ekizibu nange.
because esikola konawe ndi uli promoter wange nkolanye babbalamu. Okay, nobody events gemanya. Generational promoter. Mukulu Joseph Mayanja bigambo byo banji babimpereza banji babintaginzemu ku TikTok ndiwuliriza. Njala nkujukiza ekigambo kimu babibiri babisatu. Chameleone. Nze sikanga kangibwa. Kyowosoko okumanya. Mpulidde bulungi? Mayanja Joseph sikanga kangibwa. Era okimanyi bulungi. Oyogedde ebigambo bingi tokola nko business nange okimanyi bulungi nnyo natandika naawe. Tuwa yali ya nnaku 5 twatandikira Isingiro. Era enjirovayo wagireka mbalala mu hoteri. Nenkuweereza emmotoka n'onsanga mu refugee camp. Gye waŋŋambira mbuugulira oyimba w'abantu bafa. Nze nali ngenda okufiirawo olwa Shona Center okufa. Katodda wano mbu tukola nko business naawe. Omanyi bulungi nnyo ssente zange naawe wazittako. However nti olwesiro lutalo lwennina naawe. Segedde bulungi soka kya byonna Chameleone. Bwe navayo ne ntegeka muganda gwammwe. Yali mu industry ng'alinga ali half dead. Nga namwe kennyini mumutwala ku show ng'alinga nnyongeza. Nga mumugatta mulengo nga Palaso lwagenda okuyimba lwa mugatta ng'omulengo ekyo kimanyi bulungi. Ne muteekera concert ne muzaamu essuubi kuba nali mujjanjaba psychologically. Ndatta ssente zange nnyingi z'omanyi obulungi. Yankuba lwa Mande lwali lwakusakulokera ku Tulino. Yali comedy store noyogera nti obawadde order banansanga bakube. Obyerabidde. Tuganze sina musaali. Siri mwana wa muntu. Sente ze nafiroza zaddawo naseka busesa okuzifuna. Ekitiibwa kyoyagala okukuwa situgenda kukikuwa nga tokyewadde. Sirina bigambo byenjo togenda kunkangakanga na kooti. Chameleone. Bobo kanga. Nze sinze Kalamaji. Nze Nobert Twizire. Nyowe ndi empazi. Kagambi. Ndi empazi. Nonyereze kye bayita empazi. Ndi empazi. Chameleone nze ndi empazi. Osegedde bulungi. Ebyo byokanga kanga eggwanga. Tokyali relevant. Byokanga kanga eggwanga n'ogamba mbu Chameleone bagenda mukuba. Chameleone noonyo nkube. Abantu bampeereza message akasajja katemu. Chameleone gezaako obeeko kyopanga kyonna ojja kutegeera nti nonze Nobert Events. Sebo nva ku boda ya Uganda ne Congo. Nva Kanungu Chameleone. Segedde bulungi. Ndowooza oli eyo mu kwewaana kakati kagenda kutya tekagenda kuddamu kutwogera ku bulaza. Woddiramu n'okola ensonga yonna yonna nja kugyanukula. Ekirala ekisembayo ekikuluma kiri kimu nti wabadde oyagala okwata omwana w'omukazi alien skin mumujwetegejjedekeko emisango nga mupa nziramu okwebaza Bobi Wine webale tugobera Sseggona n'abeeyita ab'ebitiibwa bannaffe buli amanyi nti oli wa kitiibwa. Please, this is a message. Buli amanyi nti mu byobufuzi oli wa kitiibwa togambwako. Gwe watondebwa kufuga bantu. Gende Mmengo. Wewali ab'ebitiibwa. Naye no politics gwe tulimu today. Sseggona w'abantu. Wano tuli mu buweereza. Sseggona wejjeemu olugezigezi. N'okulowooza nti otegeera nnyo okusinga buli omu. Bakita bigotism mu Luzungu. Sseggona you are egocentric. Egoism. Omuzungu kyayita egocentrism. Sseggona bwe bulwadde obukusumbuwa. Olowooza wasoma nnyo okusinga bonna abakuliraani. Ate ku ebyo bigotism ne egocentrism n'ogattako olugezigezi. Oyina olugezigezi.